Ebyomubaka Zaake Francis Butebi ate ebibi nnyo nnyini ddala kubanga Giwunye dda oluvannyuma olw'ebikonde ebyamukuba mu Parliament mu ddwaliro gy'abadde na biki ebigenda mu maaso ensonga zaate ziwongedde okuwanvuwa si birungi gy'ali andooza sobola tulabe ebigambo bino then ate tutambule tugende mu maaso. Yaba naffe kuba lwaki nsookedde ku Ssegawa ebigambo ebyo Ssegawa yabyolekeza Zaake ng'amunafuya alina amaalo obitegeera nensooka mpa Ssegawa emmere kati ngenze ku sayidi y'omubaka wange Zaake omubaka wange Zaake ekifo ekituufu waliwo we tubawolereza ne naffe oluusi waliwo etutuuka ne mutumenyamu emitima ate ggwe lwe bakubye lwolwadde lw'ogenze mu ddwaliro mu wiiki mwe bakubidde mwe bakujjanjabidde muwonedde mwokoledde Thanksgiving kati ffe mwagala ebyo tubiwolereze tutya nti abasajja babalumba ne tubalumba kati nga bwe nnumbye Ssegawa kuba yalumbye ggwe teyalumbye na bukulembeze ne bwe balumba ggwe baba balumbye omukulembeze n'obukulembeze bwe kubanga oli wansi wa bukulembeze bwe ekituufu naffe oluusi mutukaluubirizaamu ekintu mukikola nga kirayiti nnyo mutulabisa nnyo mutukubisa nnyo mutuvumisa nnyo zirese Mawulana akubye essimu ng'ali ku show Mawulana ne Rain yani ye Rain akubye essimu ku Shemu bamukubidde bamubuuza ku mbeera ya mukwano gw'omanyi statement gye yayanikudde mu ngeri y'olwazi era mu ngeri y'akatemba bamukubye nnyo yamukubye naye tannamujjukira engeri gye bamukubye nnyo yamwerabidde mu butuufu mujje katemba wammwe mu struggle yaffe nammwe mujje katemba wammwe mu struggle yaffe eno struggle gye njogerako eriko Zaake okubanga yamulemazaako eriko Zaake okubanga alina ekiwundu ku kutu eriko Zaake nga takyasobola kudduka misinde gya mita kubanga aliko obulemu bwe bwatuusibwa ku kugulu kwe kakati struggle gye ndi mu kulwanirira nkange Zaake nti wano musukkamu ate ye struggle yemu emulemaza nti saagala ye kennyini omubumbi ayase ekibya saagala Honorable Zaake gwe kennyini omubumbi ate oyase ekibya Inita tujja kuleetera abantu okugamba oba okufuna ekirowoozo balaniko gaye wakati mu discussion y'emmwanyi kakati ali tudiscussinga Zaake kubanga wabuza speed buli kintu maama wiiki mwolwalidde mwe bakujjanjabidde mwowonedde musuukidde muyitidde Thanksgiving kati tuyimirire tutya muganda wange ekituufu tubaagala era tubassaamu ekitiibwa by the way Kisekka njagala okubuulya ekintu kino wingi y'abo abasajja ya politics yekyatukuumyeko ffe ba revolutionalist togikuba oba temugikuba nnyo wingi yaabwe nga bo ba politician yebadde ekumye umbrella eya revolution nti people power y'amaanyi okusinga Nuupu omulaba ayagala kukuvuga ng'akuzza mu Nuupu oba akuteeke mu Nuupu kubanga Nuupu yeyegited naye gwe osobola osigala ng'oli wa people power naye nga weekweka mu Nuupu okategedde kakati saagala nnyo abakulembeze baffe bano aba national unity platform oba wingi ya politics bagambe nti tubakuba nnyo oba tubakkakkanya nnyo naye ebiseera ebisinga politician akuumibwa revolutionalist naye ate revolutionalist bw'anaalaba politician nga takola ekyo kyamutuma kubanga nze gwe wa politics nkwekwekamu bwekwesi naawe weekwekemu mwekweke bw'olaba nga bakuvuga bakutwala nnyo tu politiko vaayo kubanga kakati kino ekiriwo essaawa eno oba ekiri mu kutambula ekyo politician kyaba ayagala kubanga mwatoola statement ezikukkakkanya oba ezikukuba tutuna essaawa eno tuli mu kulwanagana n'ani ono John Ssegawa abogeddeko mu point eyo kati ate gwe kennyini wano wakati nga tukyabumbirira nga tukuba omusajja tetwagaana kumwononerako budde tumugakimu toyina maka ina ebyobukulembeze tobitegeera ate gwe ojjidde wokoledde Thanksgiving mu wiiki emu
meaning that nti n'akamulumulu ke tubadde tusigazaamu ak'emmwanyi era tudiscussinge ku ggwe, which is okay okukola thanksgiving, but timing, politician wali badde osooka okupima ekintu kye bayita timing oba ekikolwa kifaanana ekigambo mu politics. Ekigambo kikusutula, ekigambo kikusuula, ekikolwa kikusitula, ekikolwa kikusuula. Wakati nga waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana nga birabika bikusuula ate naawe ekikolwa kyo kijjidde ddala nga kikusuula. Kati oyagala ffe tukolere tutya? Oba oyagala ensobi nga zino ffe tuzibumbe nga tutya? Kubanga tukyali mu kulwanagana n'omulaba akuyisizza obubi gwe ate eno mubiikiremu oli mu thanksgiving. Then bano abagamba nti tebakkuba wali weekoza oba obawadde ensonga ffe otusekereza. Atukubya. Ekintu. N'okivaako kitegeeza ate gwe atukubya kubanga bwe tuli preachinga bino ne mujja ne muva mmwe ku kye tupreachinze abaga fuutumugu kino kikulekawa nti kiggwera mu ffe buli ekikolebwa. Buli ekikolebwa kiggwera mu ffe. Oba buli nsobi ekolebwa efuutumugu oggwerawa, fuutumugu kino kikolera, fuutumugu kino kikolera. Bannange mukkirize. Ennimiro eno tugiyooyoose temugisambirira. Kabaddiremu ako. Ennimiro eno tugiyooyoose temugisambirira, temusaatuukira munnyo. Mugireke tusigeko bibale. Obudde okugiyooyoota. Mukulembeze yasanga kisambu. Waliwo n'ekibira n'asaayira. N'attiza n'atema amavuunike n'agakuba. Tutuuse mu budde bw'okusiga ate ggwe oleese omupiira mu nnimiro olinnyirira. Ogirinnyirira. Ogireeseemu omupiira. Mbadde mbasaba bakwano baffe abazannya wingi eyo nkulu siginyooma. Era sinzaga nti politician tumwesonyiwe kubanga ate politician yalina okummanja we bansibye oba politician yalina okujjira mu mateeka kubanga ye ali legited we bansibye. Naye ate naawe politician leka kulwana kwange kukutwala togge. Waliwo akantu yeekolera. Buli lunaku kirunzike nga kiddiramu nze nti fuutumugu kino kikulekawa. Waliwo akantu yeekolera ke mbadde njagala okukonerako. Ekituufu kiri nti tetwetaaga politician n'omu, naye twetaaga revolutionalist okuzannya ku paati ya politics nga revolutionalist kankakuddiremu okategedde nti bw'ogamba nti twetaaga politician ye tetumwetaaga kubanga ye atuukiriza bibye, naye twetaaga revolutionalist webale nnyo oba okajjeeyo bulungi. Kati nsaba ba revolutionalist baffe bonna bali abayambala eddiba lya politics lireme atedde okubambala nnyo. Webale nnyo. Bajjukire nti politics anunula nsi eri nnomo. Si nsi eri Uganda. Si nsi eri mu buwambe. Ojja kutugamba nti mmwe lwansonga nti muli bakulembeze muli bakulembeze mwe mulina okuzannya simatilikangize. Waliwo MP gwe nalaba ne MP atuvuma ajja kugamba nti ffe tuli bakulembeze tuli baki, naye gwe ayushuwa Uganda eri nnomo nga Kenya bwesobola okubeera nnomo nti kiri okukeruta okusisinkana Odinga. Uganda is okay. Wakati mu kugamba nti ffe tuli bakulembeze yo Uganda is okay okukiraba nti gwe kiri nnomo okusisinkana omusaidi endala mwekubye n'obufaananyi era wano ne mubeera nga muli bakambwe naye nga bwe musisinkana munywa ne bucaayi ate najja okitumulisaako nti tubasiba kawaani. Leka nkulopereyo akantu jeno sigino kijooba osindika abo abaana basindika sigino bagiyita mbu n'omukulembeze wammwe alina basisinkana bemufuma eyo yesigino. Musobola okulaba ebintu nga mubiraba justing ebintu nomulaba akafaananyi ne mukalabanga akafaananyi naye nga kayina okuinterpretingibwa okukumalamu amaanyi nti bonna kitegeeza MP bw'aba asisinkana MP kitegeeza ne pulezidenti we naaso asisinkana pulezidenti we kyebaba basiiga ekifaananyi. Ne tubasaba bakadde baffe
mutima mulungi si mutima mubi. You are either with us, you are either with them. Okubeera naffe tekitegeeza kubeera naffe mu mubiri ne mu bigambo ne mu bikolwa. Ate bye bikulu. Ebikolwa byo biba tebitukiikiridde. Naffe tujja kuga you are either with us or you are either with them. Otherwise, nze nga nze Thanksgiving teyansanyudde. Ate ononsonyiwa. Sijja kulimba, sijja kikukisa. Ate n'ekirala. Mujja kutusaasira mu abantu. Omulimu gwa opposition mu nsi entuufu. Okategeera kano wano lambawo nnyo. Omulimu gwa opposition mu nsi entuufu ng'era eri nnomo. Owulira? Muli. Omulimu gwa opposition mu nsi entuufu ate ng'eri nnomo. Kubeera kuwabula gavumenti. Era gavumenti singa tebeerako opposition yesuula ennanga. Kubanga eba ekimanyi nti teyina agenda kugiteeka ku bunkenke ng'ovudde ku zino gavumenti ng'eza Uganda. Kaakati omulimu gwaffe ffe opposition y'abo bapolitician okubajjukizanga lubawabye. Ekintu kyonna ekijja nga kikuba enkyukakyuka wa NRM tagenda kitaputa. Kubanga ya nayo mudonga akubye. Jeno kwoli. Kwoli baba. Okay. Kwoli wabadde wakubye ba. Wabadde wakubye. Jena mas. Wali obaddeko we bayungira omuntu. We bayungira omuntu tebayunga mpola bayunga nnyo naye baba bataasa bulamu. Bano abantu mukkirize oluusi bayungibwemu tutaakirize revolution. Kubanga ebikolwa byabwe asipanaawo oba ekikolwa ekiba kikoleddwa bw'olaba nga kikkakkanya opposition kiba tekikiikiridde opposition. Bw'aba abawabi buwabi mugambeko nga kkapa bwekola okukanga ebyana byayo ezuulemu emiyaayo ne kkapa entuufu. Era bw'ataliba mutuufu agenda kweyongerayo bweyongeza agenda kuba afunye ensonga kubanga yali anoonya sparking factor yakumugambako. Kakati gwe kankubuuza oli munnabulaaya nkugambye ndi mulwadde. Ate wakati mu kugamba nti ndi mulwadde ompeereza n'akasente k'eddwaliro ate onsanga mu bikujjuko nze nkutte eccupa y'omwenge nnywa. Jah bless life, Jah bless life, Jah bless no man curse. So ensigo esigibwa tuyina okugitta mangu obeekonyezebwe ate embagirawo kubanga singa teekonyezebwe ate embagirawo kyalizaala akabasa. Maaso eyo twalifaanana abali mu byaffe naye nga ffe abafaanana abali mu byaffe tuyina ababifiiriddemu. N'omukulembeze ennyini abirinamu enkovu naawe kennyini obirinamu enkovu ate gwali mu Jah bless curse no man curse. Ebyo kitegeera muganda wange. In that baganda bange ne bannyinaze bannankyukakyuka mwenna mwebale nnyo omulimu n'obutabaako gwe mutiiririra. N'omutabaako gwe mutiiririra. Yes. Kubanga ebimu ku bitta eggwanga kutiiririra. Mukamawo His Excellency Bobi Wine singa yatiiririra mpuuga nno yali amaze okukola kudita. Singa yamutiiririra. Senga baba tetuli wano. Senga emboozi ndala. Olanda zenyezi gibadde ng'esatu ng'emboozi eriwo ya mpuuga. Kuba akafaananyi singa yakutuusa mu kaseera k'okulonda nga by'olina okulondako birina kuba mu manifesto naye ng'oli mu kulwanira mpuuga. Oluusi twetaaga okutekinga hard decisions ku nsi Uganda. Yes. So wakati mu kutekinga hard decisions naffe tetukoleramu ensobi ati saagala bagambe mbu tubeesibyeko nnyo. Naffe tetukoleramu ki? Ensobi.
tukolera mu ensobi kubanga emmotoka yaleetebwa kusaabaza abantu naye ate bw'ogivuga obubi eyinza okutta. Ntegeeza wakati nga tugamba kuwinga eno eya politics naffe tetukoleramu ki ensobi. Otherwise temubaako omuntu gwe mutiirire wadde gwe muttira ku liiso. Kubanga mama ne wakati mulama gwe mmwanyi byaliwo naye speed kwe biddukira ate bifaanana scripti. Watujja ku discussion y'emmwanyi obwanga ne tubuza ku ggwe. Ye abo bogamba nti gw'obasonyiye simanyanga gw'obasonyiye gw'abasonyiwa bakkubye ku lulwo oba bakkubye ku lw'abalonzi bo. Weebale nnyo. Awo we yabadde tebaamukubye na ku lwa taata we Mwami Butebi, taata waffe omulungi. Baamukubye ku lwa bannamitiana, kati bannamitiana be balina okusonyiwa eyakubye Zaake so si Zaake. Era bannamitiana be balina okukolera Thanksgiving kubanga oli kyabugagga kyabwe so si ggwe. Papa takuzangako ku mazaalibwa bakuliza mukulize. Abagenyi bo abalabye. Ekereziya Katolika ye mukuliza. Abagenyi bo abalabye. Katonda wange. Toyina kadunno nti disturb. Tembanyigamu. Akaleke tugende mu maaso kubanga already twatuuse dda naye olulala enkya bw'ojja kuba osookangamu. Tugenda ku bagenyi. Waliwo omusajja emmengawo alina enjogera. Okoboko toyina baana na byana. Mu nyumba ya Ssaabasajja temuli kkubo bonna abajja bajja baana. Owa NRM bw'ajja Kabaka amwaniriza kuba naye aba mwana we. Owa DP bw'ajja Kabaka amwaniriza kuba naye aba mwana we. So nga ate n'owa Nuupu bw'ajja Kabaka amwaniriza kuba aba mwana we. Naye omubuuza mu nju yaffe temuli kkubo Kabaka talina baana ne byana Kabaka yazaalako ku miyaayu. Ssaabasajja Kabaka omuyise enda muwogo nti yezaala abalungi n'ababi. Abantu ne batta abaana ba Buganda ne bajja ne mubazibiikiriza. Mumubakyaziza ne basiba abaana ba Buganda byonna ne mubikola. Wakati awo nga mubakyazizza abassa abaana ba Buganda kubanga Kabaka talina baana na byana mumajjukiza ku baana ba Kabaka bali be baasiba. Kubanga wabeera ekibi n'ekirungi kisobola okubaawo. Nti bwe tufiirwa ate tusobola okulaba ennyumba ya maama eyagala omukuba. Wano wakati ku Ssaabasajja Kabaka okubanga talina baana na byana bino ebyana ebizze naye byolabye nti byana obibuulidde ku baana abaasibwa. Byebyo ebyomubaka Zaake Francis Butebi ebimwolekedde nti ensonga yagibaze bubi naye nga tusoose ntudako mu reality. Nakuba nti Afirika tukyebala okuva emabega naye nga in reality ekyaliwo mu parliament nga bakuba omubaka Zaake Francis Butebi banga akubiddwa ebikonde bye yakubwa. In reality omuntu wenna bw'okubwa kiba kyamagezi okusooka n'okyalako ew'omusawo n'akubuulira how extent oba obukube buno bwe wafunye obuvune bwenkana ki tebuuveemu buzibu maaso awo babanga bakumenya eggumba kuba ffenna tukkanye bw'oba wali weekoonyeeko oba wali ng'ofumitiddwako ekintu oba wali olinnye ku kintu oyinza obutakiwulira adde first place ng'obadde oli mu kudduka nga waliwo abadde akutwala entyagi oyinza okulinnya ku jjana likusala oba ekino ekikufumita n'otawulira kubanga obadde omutima guli gwonna guli waggulu ng'odduka oli akugoba naye bw'otuukayo oluvannyuma lw'okwetaasa kw'oli abadde akugoba n'owummula ogenda okusanga omusaayi gukuvaamu muyitirivu obuuza guva ogenda okukebera ng'oyineewo mu ttuli ekiti oba ekintu kyakufumise oba kyakusaze kitegedde ng'olina okugenda ew'omusawo oba ng'ogenda kutana ng'olina okugenda ew'omusawo kati Honorable Zaake naye baamukuba
nafuna kanzunzu kantoloze si yetwala mu ddwaliro wabula kanzunzu yafunanga buli wayimuka bw'atatala ntukagwa buli wayimuka bw'atatala ntukagwa banne kwe kumukwana mamutana ayinza oba omusajja afunye obuzibu tugende tulabe era mu ddwaliro nderamu ennaku 3 ne bamwekebejja bagenda okusanga talina nnyo obuzibu bamutu wakupenikia ne bamutereza n'avaayo kati wabanga honawo Zaake muvubuka nga just oli yali afunye kantoloze avuddewo kyeki muganda okukola Thanksgiving so tuddeko mu reality kyeki muganda okukola Thanksgiving okitegedde si kyateeka nno buli muntu agenda mu ddwaliro alina kubeerayo lubeerera ate bw'abeerayo nti talina kujaguza kusimatuka kufa okwo kubanga okwali kufa kati omusajja singa amukuba bulo n'amugatta emmiro n'afa ng'otandisanyuse nnyo nti Honorable Zaake bamukubye weebale kumukuba omusajja batemu no nze nga buli n'omu naffe tulowoozeeko beyond okitegedde omuntu yenna abanga afunye obuvune ne buvaawo kati lwaki oyagala atasigale ng'akyali mu buvune lwaki oyagala nti wabanga afunye obuvune tajaguza no please nsaba muganda wange yeekolera eyo tuveeyo wabi tube ensonga tuziraba gete Zaake funa tukiza nti yakubwa tekwali kwekoza mpozi nga munga nno tebamukuba naye ekintu ekiri ku kamera nga mulaba mwenange engumi bazimukuba tungamba mbuna abantu tebatigira kobe gwe ne bakuba endondi mpozi nga tuna sente zigenda mu ddwaliro naye Zaake bamukubira mu parliament gye mwamusindika ate nga mu parliament yagendeyo before people power before president Kyagulanyi Zaake yali mu parliament kitegedde era abantu bamuzza olw'ebyo byayimirirako tumate kuvunza nnyo bantu baffe tubeko tuyimirira nga tuprotectinga abantu baffe no tubachekingira neze kino singa saako wo checkingira Zaake nti wadde agala bagenda mu ddwaliro abeereyo paka mwezi mulamba alyoka aveeyo ate nga awonye yensonga lwaki muvubuka twagala abavubuka afuna obuvune nnaku 2-3 nadda ku line nadda ku lugendo naddamu nakola kinakuba emmundu be bavuka betwagala sitwagala muntu muzeyi oba muntu gwe banakuba olwaleero n'amala omwezi myaka ali mukundiri tavaako wayaba talina mugasere struggle naye Zaake akugeza okuwa ekifaananyi gwe muna struggle alwanayo najjo olwanira nti bw'oba ofunye obuvune bwonna funa obujjanjabi bw'olyamu olungubanguba situka ddayo lumba nze ngamba Zaake twandiwe tumwana credit okusinga omudimininga okumuza wansi sometimes mbadde nsatulowoozenga nnyo okusinga we tulowooza abamu bajja kunkwata bubi naye ate sijja kulowooza nga we mwagala tulowooze kimu ffenna kitegedde ate nga kino it's a common sense bwe tuba nga tugala tuli mu struggle tunagiberamu nga munaffe bamukuba abeera ku ndiri tavaako lero bye bitusanyusa bwe bamukwata ne bamusiba abeera mu komera tava bye bitusanyusa munnaffe bwabanga asibiddwa n'avaayo n'akomawo n'ayingira struggle fine era bwabanga bakomeddewo akapate okumuyozaaza okumukolesa okukomera fine tukajagulize tubugambe kati tuddemu tulumbe Zaake abadde yafunye obuvune ne bamujjanjaba n'atereera ate nga kirina ku kamera kirabwa kati gwe oyitaza okugamba mbu Zaake tebaamukubye naye n'okkiriza n'oyagala propagandinge n'ekyo mbw'oyagala mwagala kutukkiriza nti abagamba tebakuba baali batufu kyogamba gwe walaba ki baamukuba tebaamukuba gwe amaaso go gaalaba ki ku katambi baamukuba tebaamukuba nti baamukuba bwe baamukuba yatalantuka n'agwa yatalantuka baamutwala mu ddwaliro ng'ali conscious ng'ali unconscious kyogamba omuntu aba unconscious taddangulu waliwo nti omuntu alina kumala mwezi obanga abadde unconscious okudda mu conscious alina kumala mwezi n'alyoka akomawo asobola okumawo mu just mu ssaawa ng'emu oba mu dakiika 3 omuntu nadda engulu n'aba mulamu nnyo nabuza ate kyekibadde nti munaye wabadde nakyo nanga waali n'addamu ne mutambula kati Zaake we babanga baamukuba n'amala ennaku 3 mu ddwaliro n'avaayo n'agenda emitala n'akola Thanksgiving takitegeeza nno yali well gyekikola okulaga abalwanyi abalala tebane baba batukubye tetudda mu kwenyogonkoza tuyimuke kasito yange ofunyemu olungu bangu bayimuka ddamu olwane please praise our people, let's respect our people no matter what ne bw'onayogera ebigambo ebyenkankana bitya
waliwo abantu abamu tunanga okurespectinga ku bantu abamu. Zaake ekintu kyakola mu parliament was massive. Yalabise mundu eyalimu ekyayisa ne bali okumukuba. Ate byali bigenda okuvaamu singa Zaake teyalaba mundu eyo byali binene. So eyo yali mmandu so Mukama gye yaleetawo okutaasa abantu baffe abalala. Senga malesi buli muntu aba free opinion ye ne judgment ye. Nolo mutekemoko ku common sense. Tulowooze. Tonza gamba nti Zaake kubanga baamukuba n'agenda ku ndiri mu ddwaliro nti yali talina kukola Thanksgiving. How? Senga tulowoozeeko beyond that. Soko weebuuze nti singa Zaake bamukuba n'abeera ku ndiri n'atavaako enguumi ze baamukuba olwo foot soldier poliisi gweze neekuba ebiggo neekuba batuuni nesambasamba n'atagenda ku ndiri n'ate ng'ekyatumwagetaaga mu struggle oba n'agenda mu kalwaliro n'afunayo obupeinikira n'akayiso ye kimuwa kifaananyi ki ng'agenze olwaleero enkera n'akomawo mu struggle. Kyokka abakulembeze bamukuba ayagala kumala mwezi ku kitanda nti kubanga bwe naavaayo amangu abalwanyi bajja kuŋŋamba nyangu yeeyo nnyo mbaswaziza. Please, let's open our minds ebiseera ebisinga tulowoozeeko beyond that one. Okay, olumu tuwenga nti ku benefits nti kino kyakoze tukifunamu ki kibeere inspiration eri abalala. Let's not always think negative. Tutambulenga negative tekigasa. Always let's look for benefit ebirungi bye tufunamu ekyo nti Zaake bamukubye kitulaze nti parliament kikyalina mugaso. Then tuzimbenga emboozi zaffe nga tuzijjawo nga tugamba abantu tunuzamulaba jjo kye tubagamba president kyagamba nti parliament mboofu. Olaba Zaake bw'alaze ow'emmundu ate Zaake gwe bakubye atalina mmundu. Abantu ne tubazimbira emboozi watusinzira ku ekyo omuntu n'ategera nti kati ffe tulina okwerwanako. N'omuleetera nti olaba Zaake ebagamba mbu nno mu ddwaliro ayanguyeyo kirungi okuba nti yavuddeyo. Nti lwaki? Singa yasigaddeyo Zaake swag ebaddeyo kona naye akulaze nti naawe gwe omuntu wa wansi ne bw'ofuna buvune bwenkana ki yavula tambula situka weewalule tutambe tugende tuwangoyo tabalo tuwali muzannyo gwa kubeerawo kulindiriza. Zaake kyakulaze. Let's always pick the positivity. Tugenda okuwangula so no tunaloza nga eva mu negative eva kusika abantu eva kuba demoralizing eva kulaga abantu nti tewali kigenda mu maaso. My dears, I don't know where we're going. I don't know where we're going. Let's address them. So as addressing okusinga bulowooza naye nze nsaba let's always prioritize the positivity mwekyo ekyongera okuwa abantu essuubi so sebe demoralizing abantu emalamu abantu essuubi kama bankume.